Nejje buli kati abantu bakyali mu kunyolwa olw'abannaabwe okubuutikirwa mayinja mu kirombe ku kyalo Nganjo ekisangibwa mu town council y'e Kajjansi oluvanyuma lw'ettundutundu ku kirombe kino okubumbulukka nekigwira ababadde batisse amayinja ku mmotoka ekika kya forward era we bwazibidde abatuuze babadde bakyagenda maaso n'okuyiikuula okulaba nga bataasa ababadde mu kirombe kino. Essaawa kumpi zaagenze okuwera 5 ez'ekiro nga tewannabeerawo mbeera yakuyambibwa okuva eri ekitongole kyonna okuggyayo abafiiridde mu kirombe kino era obwedda abantu ssekinnoomu be bagezaako okuziikuula abafudde. Bwe bukeeredde olwaleero ng'emirambo gy'abantu 5 gyegyakajibwa mu kirombe kino nga ku bano kuliko Nsumba Abdu ng'ono ye yabadde ddereeva w'emmotoka eyabadde ejjayo amayinja, Kagwa Ronald, Kasule Vincent, Yerumba Junior ne Lubogo Ponsiano nga bano babadde bakola mu kirombe kino. Okunoonyereza ku kabenje kano kukyagenda mu maaso era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirala Luke Oyesigire asabye abantu okwewala okugenda mu kirombe kino kubanga kyabulabe eri obulamu bwabwe. Emirambo Etaano gye gijjiddwayo olunaku olwaleero oluvanyuma lw'ekirombe ky'amayinja okugwira abantu bano era nekyonoona n'emmotoka mwe babadde nga batikka amayinja. Bino byabadde olunaku lwajjo mu LCA Nganjo Namulanda Ward Kajjansi Town Council mu Wakiso kusanga 12. Kunoonyeza kukyagenda maaso naye nga tukubira abantu omulanga okwamuka ekirombe ekyo kuba essaawa zino embeera eragira ddala nti kyabulabe eri abantu bonna abakiriraanye. Gw'omuyiggo gw'okufukuuza ekirombe kino gukyagenda mu maaso okulaba nga bataasa ababaddemu nga bba bafunye ebisago eby'enjawulo baddusiddwa mu malwaliro agali okumpi. Doreen Nakajiri ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Gamboze. Omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini ekikuuma ddembe abadde akuuma ku ssundiro ly'amafuta erya AS Energy lisangibwa ekijabijjo mu ggombolola y'Ekiira mu Kyaddondo akubye omusirikale wa poliisi amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Ababaddewo nga balaba embeera eno ng'egana mu maaso bagamba nti kigambibwa nti omusirikale ono w'ekitongole ky'obwannannyini abadde agezaako kwagala kukuuliita na nsimbi z'abakama be olwo wa poliisi kwe kumulaba